Oluvannyuma lwa General Mugisha Muntu ogenda maaso n'okubanga akola okulabula era ng'alabula General Muhoozi Kainerugaba ku tweets n'ebigambo byagenda maaso n'okubanga ayogera wamu n'ebikolwa byagenda maaso n'okubanga awereekerezaako omuli okukwata ab'oludda oluvuganya. Bino yabyogedde oluvannyuma lw'okukwata Erias Lukwago n'abamu ku bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya abazze bakwatibwa era nga General Muhoozi Kainerugaba avaayo n'agenda maaso n'okubanga yeewaana. Kakati ne bwe twogerera mu Paalamenti y'eggwanga erya Uganda kigambibwa nti enteekateeka nga bwe yategeezezza mu tweets ez'enjawulo nga bwe ngenda okukulaga yategeezezza omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nti batandise ku nteekateeka ey'okujja Leader of Opposition Joel Ssennyonyi mu ofiisi eyo babeere nga bateekayo omuntu owaabwe era nga David Kabanda ye yakwasiddwa omulimu ogwo. Jjukira nakugamba ebigambo by'ono ebisinga bitandika ng'ebigambo bitandika nga propaganda bitandika ng'ebyokwogera obwogezi wabula ebiseera ebisinga bino biwunzika bigenze maaso n'okubanga biteekebwa mu nkola. Erias Lukwago bwe yali akwatibwa byasooka kwogerebwa bwogerebwa, Eddie Mutwe bwe yali abwambibwa byasooka kwogerebwa bwogerebwa wabula gye byaggweera nga bagenze maaso n'okubanga bafeesinga akaseera ak'akazigizigi. Kakati bino bye bimu ku ebyo abantu nga General Mugisha Muntu bye bavuddengayo ne bagenda maaso n'okubanga balabula nga balabula General Muhoozi Kainerugaba n'abantu abalala. Abantu nga General Kahindo Tafiire byavuddengayo n'agenda maaso n'okubanga ayogerako era nga naye akola okulabula eri General Muhoozi Kainerugaba. N'abantu nga General Kasirye Gwanga bazze nga balabula abantu nga bano ku bikolobero ebikolwa n'ebimu ku bigambo bigenda maaso n'okubeera nga byogerebwa. Kati yagenda kundagira ngenda okola ki? Genda ku front line. Wagenda kumbuza nsabe mu office. Salina ya And I would like to call upon the colleagues who are in government. Really, these are not partisan issues. These are national issues. Nabo bana bakunda abikweri namulekera ukwatira abantu bwerere. Temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawulidde ono apande mbuye General Muhoozi. Mu mawulire ge tulinawo we twogereranga ekiri mu Parliament bunkenke bwennyini oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu yagenda mu maaso n'okubanga atwitinga era nga ategeeza nti essaawa yonna bo baali bamaze okubanga batandika oba nga ategeeza eggwanga nti batandise ku nteekateeka ey'okulaba nga Leader of Opposition bamukyusa bateekeko Leader of Opposition owaabwe. Bino nkugambye bajjeno ab'enjawulo bavuddengayo ne babirabula era ne balabula eggwanga ku bino ebigenda mu maaso n'okubanga ate byogerebwa wabula waliwo akaseera ak'akazigizigi General Muhoozi Kainerugaba kaalabika okubanga kayolekedde singa kino kitandika ogenda maaso n'okubanga kikolebwa. Ekisooka Parliament eyina amateeka agagifuga era constitution eyina ennyingo zegenda maaso n'okubanga eyitamu z'oteekeddwa okugoberera okulaba nti butya Leader of Opposition bwagenda maaso n'okubanga alondebwamu. Article ez'enjawulo ba article ey'ekinaana article 82 section A eya constitution y'eggwanga erya Uganda erambika bulungi nnyo Leader of Opposition butya bwagenda maaso n'okubanga alondebwa. Kakati nga si ku biragiro bya muntu yenna naye ate ye General Muhoozi Kainerugaba yakugamba kakati ekyo kiteekwa ogenda maaso n'okubanga kiba. Era David Kabanda ono abadde Secretary General w'ekibiina kya PLU yavaayo n'ategeeza nti mwagala okulaba nti kino tusobola okukikola mukakase nti kisoboka. Kyokka teweerabira waaliwo omwaka gwa 2024 bwe baali bategeka kye bayita regional parliamentary sittings baayagala okukozesa omubaka oba omubaka lumu Richard Sejagamba nti baayagala omukozesa. Omubaka lumu Richard mukadde ako yali akiikira abantu ba Mityana South yagezaako okuleeta etteeka eri okulaba nga Leader of Opposition bamulondera mu Parliament nga bwe balonda abamu ku bantu ab'enjawulo. Etteeka eryo ne ligaana ogenda maaso n'okubanga liyita wabula nga kigambibwa nti ekyali emabega w'ebbagiro lye yali aleeta kwali kulwanyisa Leader of Opposition aliko amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi. Kakati mukadde kano tetumanyi oba omukulu agenda kuyita mu tteeka kulikyusa oba bagenda kuteekawo olutalo mu kwamendinga ssemateeka w'eggwanga erya Uganda oba kigenda kubeera kiragiro bulagiro. Awo nze naawe naye nga ngenda kuwa ekiwandiiko wano ekikakasa bino. Ngenda kuwa ebigambo ebyabamu ku bajjeno n'abamu ku bantu ab'enjawulo nga bagenda mu maaso n'okulabula n'okwogera ebigambo ebitali bimu ku nsongera ngenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako wabula wuliriza ebigambo bino. Kino singa kiba kyakubeera era nga biba byakukyusibwa okusinziira ku General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira bano balina ekibiina kyabwe bakaŋŋambe balina ekisinde ekya PLU Patriotic League of Uganda. Ekisinde ekyo tekiri registered nga kibiina kya byabufuzi era ababaka ba Parliament abali kwe tuyinza okugamba nti ba NRM naye PLU liiningi kwegamba nga ba NRM naye ng'ate bakkiririza mu kibiina kya PLU oba mu General Muhoozi Kainerugaba weebali era nga General Muhoozi Kainerugaba ku bano kwayagala kuve ani agenda okubeera Leader of Opposition oluvannyuma lw'okujjawo
Joel Ssenyonyi singa kiba kinaaba awo njagala ontegeere bulungi ababaka bano wammanga be bagambibwa okuba nti omukulu be yandiyagadde basikire leader of opposition aliko newankubadde nga ssemateeka ekyo takikkiriza kuba nkugambye bwe kiba kyakuba kijja kubeetagisa okukola amendments mu constitution era ze zimu ku ntalo zotera okuwulira mu parliament ey'eggwanga lya Uganda naye teweerabira nti sipiika abeera wankizo nnyo bino nga bigenda maaso n'okukolebwa jjukira Jacob Oboth bano abasajja be baamulikomendinga oba be baamujajjatte nnyo okulaba ng'afuuka sipiika wa parliament olwo nga bamaze okuba nga beefuulira omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo kati kitegeeza kyangu nnyo okukozesa sipiika aliko okulaba nga abafuna influence okugenda maaso n'okuba nga bakyusa ate teweerabira nti ne mu parliament abaka ba parliament bangi abaliyo nga nabo bennyini bawanika buwanisi mukono ku ekyo ekiba kibagambiddwa akotokeerabira kati General Muhoozi Kainerugaba kigambibwa nti ku bano ababaka bengenda okukusomera kwayagala oba kweyandiyagadde kubanga bano abamu baliyo mu parliament ng'aba NRM naye nga bali ku PLU leaning oba bakkiririza mu kibiina kya PLU nga mu bano balina n'ennamba ze beewa kanzu kusomere wano nga ku bano singa bino biba byakuba kwe kuli agenda okuba leader of opposition. Honorable Padiru Twaha ono nga mubaka akiikira Tingei County ono nga yalondeddwa nga Secretary General w'ekibiina kya PLU era PLU Central Committee nga ye PO 012 lisi eno nene ndowooza nsooke nzigyewo akalango kano zijje ngikusomere bulungi nnyo nkuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi ng'alabula omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba n'ebigambo ebirala bibadde nga byogerwa kuba nkugambye nina lisiti nnene eyabamu ku bakaba parliament omukulu baawulira mbuye beyandiyagadde ku omu ku bo afuuke leader of opposition naye nga si Joel Ssenyonyi olw'ensonga ndowooza Joel Ssenyonyi alabika alina engeri gy'agenze maaso n'okuba nga amuteekako embeera jjukira nnakuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi nga Ssenyonyi amubuuza akana n'akataano naye gwe musajja gwe weeyita ki ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka bino si bye byabatwala mu nsiko bino tafiire byayogerako kubanga akati ebigambo ebyo Ssenyonyi yabyogera oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo ku nsonga za Erias Lukwago era n'amutiisatiisa kakati Ssenyonyi n'amutegeeza mu lwatu nti bw'oba otiisatiisa nze sigenda maaso nakubanga mwendi era saagala ogende maaso nakubanga okirowooza nako kubanga tekijja kubanga kisoboka yadde eddakiika n'emu mukutu oli kugwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambe okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ebigambo bya Mugisha muntu ngenda genda maaso n'okubanga nabyo mbikuwaako obitegeere nga naye akola okulabula kwe eri General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bya General Kayindo Tafiire nabyo ngenda genda maaso n'okubanga mbikuwa nga naye alabula okukwatira abantu obwereere ng'ate babakwata wansi w'ebiragiro by'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba era Kayindo Tafiire ebigambo byavaayo n'ategeeza eyamuddira mu bigere Minister wa Internal Affairs nti waliwo abamu ku baduumizi ba CMI abagenda maaso n'okukola ebikolobero nti tobikkiriza kye bayita extra judicial killings ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka agali local n'ago agali international kyokka nga be bimu ku ebyo Joel Ssenyonyi bye yayogeddeko General Muhoozi Kainerugaba n'amutabukira ebigambo ebyo bye byengenda okuwa era byogenda okuwulira mu katambi kano so kakati batunaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna ensonga bwe zigenda kugenda maaso n'okuba nga ate zitambula kkiriza nga bulijjo tusooke tugyewo akalango kano then nzije tubeere nga tutambula awatali nsonga yonna etutawaanya ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe nga bulijjo ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV ngenda genda maaso n'okubanga nkuwa ensonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula tukyagenda maaso n'okuwa ensonga za General Muhoozi Kainerugaba
yategeezezza era yavaayo n'ategeeza nti ye ku nsonga za lead of opposition mu malirivu okulaba nga Joel Ssennyonyi tasigala nga lead of opposition ku biragiro bye, era n'ategeeza n'abo abagezaako okugamba nti tekisoboka nti kakati mulinde mulabe. General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bino ng'agenda okugenda maaso n'okuba ng'abyogera biddirira oluvannyuma lwa Joel Ssennyonyi okubaako by'ayogera, era ebigambo ebyo ng'omukulu kirabika tebyagenda maaso n'okuba nga bimusanyusa. Bannamagye bangi abaagawummula n'abamu ku abo abaafuluma eggwanga bagenze maaso n'okuba nga balabula oba nga boogera ebigambo ebiringa ebibuulirira oba ebirabula omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, nga ku ebyo kwogenda okuwulira ebigambo bya General Mugisha Muntu tugende maaso n'okuba nga ate tutambula. Wabula waliwo n'abamu ku bali mu kibiina kya PLU ng'ate abamu ku bo nabo bagambibwa okuba nti balabika bamanyi ebitali bituufu ebigenda mu maaso ku nsonga z'omukulu oyo, wabula nga mukadde kano kiyinza okuba nga kizibu nnyo okuvaayo boogere. Mujjukira omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior yali omu ku abo abaavangayo ne bakkakkanya oba n'okulaga obunafu obwa General Muhoozi Kainerugaba, newankubadde ng'olwaleero y'omu ku ba PLU namba emu abawagizi abasooka, naye ng'ebigambo naye agenze mu maaso ebbanga lyonna n'okuba nga abyogera. Tamale Mirundi Junior nga tannaba kubanga kaŋŋambe nga tannaba kubanga akyuka bw'ati bwe yali, era bye bimu ku bigambo byagendanga mu maaso n'okwogera. Temwagala kolera abantu ate muddawo mukola tweet kati nawuliddewo n'apande mbu ye General Muhoozi, mbu General Muhoozi mbu avuddewo nti ayogera ku Bobi Wine. Man, bagayi babuliddwa ebyokola ku levo ya General obeera ku Twitter ndowooza ayinza okuba amala okutamira n'akata ka Twitter n'atekanaga kati abayemba yireyo kati mbu kubanga mbu mutabani mbu wakaguta mbu tutye nnyo. Eno si personal property ya taatawo. Abantu we baba basupportinze taata y'emyaka 35 ne tumuwa black check n'abanga yafuga parliament. His Excellency President Museveni tinkabulwa oba atawabulwa mu Luganda bwe tuba tumuwadde emyaka 35 ng'abana Uganda bannange ogwo nagwo musango. Kakati mame gwanga lyafuuka ly'abakoona bazzukulu n'ab'omulirwano tujja kuba tulyawo nga nesenga wa president naye avaayo apeti bane mutulekeeko lwaki abantu mbamazeeko emirembe abantu mubabbye obutale bwonna mu butunze ate muvaayo mukola tweet ezitakola ki ezitalina mulama. But Afande Muhoozi should know that the constitution of this country is the will of this country. Omukulembeze yenna ayagala okufuga Uganda ayinayita mu kalubu. So General Muhoozi woba okyalowooleza mu byentalo that myopic reasoning ebyakoloddewo mbulasa n'Amerika be bakyali ba superpowers ebyo byaggwawo man. Enensi y'Abannayuganda you'll accept reality after some time. Mune ebibaawo omanyi mutunulira eggwanga lino ne mulowooza nti Abannayuganda basiru. Abannayuganda by the way kubatunulira it doesn't make nti Abannayuganda basiru. They have supported your family. Kakati if you are failed olaba n'omulangira w'Ebungereza William yakulira omupiira Ebungereza why to market himself. Kakati gwe you are failed to market yourself mubeereeyo mu barracks mwerimba mwe mundu zikola. Man, you cannot kill the whole generation. Nze mirundi leero osobola okunzita kati generation enamba ojja kuba ogisse abagali nkyukakyuka mani basigalayo. Tamale Mirundi Junior mutabani w'omugenzi Tamale Mirundi Senior. Ebigambo ebyo binajjukirwanga kakati tukyagenda mu maaso nkugambye ensonga z'okujja Joel Ssennyonyi mu office y'obwa leader of opposition zitanzise enteekateeka mbu zigenze maaso n'okuba nga zitandika. Wabula wulira ezimu ku nsonga lwaki General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo oba yavaayo n'ategeeza nga bwagenda okujja oba bwagenda okukola kaweefube okulaba nga Joel Ssennyonyi ava mu office y'obwa leader of opposition. Ndowooza Joel Ssennyonyi alabika ayina engeri gy'agenda maaso n'okuba nga alemesaamu oba olyawo ezimu ku nteekateeka ez'abakulu. Kakati ate n'ebigambo Joel Ssennyonyi bye yavaayo n'ayogera oluvannyuma lw'okukwata Erias Lukwago nabyo bigambibwa okuba nti ze zimu ku nsonga ezigenda mu maaso n'okuba nga zireeta obuzibu, era nga ebigambo ebyo njagala ebimu ku byo ngende mu maaso n'okuba nga mbikuwaako. Joel Ssennyonyi yayogera ebigambo bingi nnyo nga leader of opposition, nga ow'oludda oluvuganya, ng'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, ate nga munnayuganda eyali akwatibwako ku kuwambibwa kwa Erias Lukwago eyali agenze mu maaso n'okuba nga awambibwa mu kaddaako. Era ebigambo Joel Ssennyonyi bye yayogera bye njagala ogenda maaso n'okuba nga nkuwa nga sinaba kuba nga neeyongerayo. Ngenda kukuwa wano ekiwandiiko ekiraga era ekinnyonnyola butya enteekateeka bwe zitandise. Jjukira nkugambye baagezaako okulaba nga bajja Joel Ssennyonyi mu office eyo nga bayita mu kuleeta ebbago eryali lireeteddwa wabula ne kitakola.
era ne nkutegeeza nti yali Honorable Richard eyali alese etteeka eryo oba yali alese ebbaga eryo ne ligaana okuyita oluvannyuma ne lisuulibwa ku mulundi guno simanyi oba bagenda kuleeta bbago oba kigenda kuba kitya naye nga byonna ebizibu bifa ku bigambo Joel Ssenyonyi byagenze maaso n'okuba ng'ayogera wuliriza ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka bino si bye byabatwala mu nsiko bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amuddire mu bigere Professor Ephraim Kamuntu bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko lwaki ono mutabani wammwe temumukomako obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition era baidi mutwe n'abalabe bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo awo si wa kibiina kyange oba kiti oba oli abalina n'omusango naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda buno obumenyi bw'amateeka kakati bannamawulire nabo bakubibwa abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne bamuwamba tewali ali safe kanalayo Muhoozi atiisatiisa ne bannamawulire ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muziripotingeko naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala kati ayagala kutiisatiisa buli omu tubeere mu kutya n'aba NRM nabo tebali safe palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe temuli civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba wano akakiiko ka palamenti kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe akakiiko ne katya ne sipiika yaliwo mu kaseera ako n'asirika kakati awo wetutuuse mwe aba NRM abalowooza nti muli safe yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mwe tayinza kubawamba nga munyiiziza mulowooza bino biri ku ffeffe kaaba opposition ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka of course ba eri mutwe bawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera ba Alex Waisa Mufumbiro Dr. Kiza Besigye bakya mulanga kubanga gavumenti eno tajagala Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taletwanga mu kooti amayitirege tegamanyikiddwa waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire ono naye yawambibwa emyezi egiwerera ddala giyise tebamuleetanga mu kooti ali eyo bali mu kumutulugunya toza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino kuba naye alina obulumi ate nga abimanyi bituufu kubanga alinayo obuwe tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April ne kaakano taleetebwanga mu kooti tatwalibwanga mu kooti bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa mwalaba engeri gye kayisibwamu okulembeza ekibiina kya NUP owekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi ebintu bize bibeerawo bino kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti kubanga ekya tutumanyi ani
gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana omanye abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kati bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa. Ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwalimu Museveni yagamba nti kino ekisanja kya buteebaka, kisanja no sleep. Era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Sebo Mwalimu Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta ye kennyini akikiriza. Yagamba nti yatusabiri mu babiri basapota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep. Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu. Kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo naki, bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Edi Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa. Twabalemerako nnyo. Twawandikira ebbaluwa naki ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Edi Mutwe. N'abagamba mwenno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye kati kirowoozebwa nti ebyo bye bimu ku bigambo ebiyinza okuba nga byaleese obuzibu era ng'omukulu agamba ku agenda okusinziira agende maaso n'okuba nga ajja Joel Ssennyonyi mu office ewa Leader of Opposition. Era ye tweet eyo gy'olaba yagambye bw'ati, "We have started the process of appointing our own Leader of Opposition." Okitegedde nti tutandise ku nteekateeka ez'okulonda Leader of Opposition owaffe ava mu kibiina kya Piero Yunga bwe nkugambye lisiti ngenda gikuwa. Naye mu bimu ku bigambo ebigambo okuba nti byaleese obuzibu Joel Ssennyonyi yakonyeeko bye bigambo ebyayogerwa General Kayindo Tafiire. Era nga General Kayindo Tafiire ono yagenda maaso n'okuba nga avaayo bwe baamala okuwandinga ova office zaabwe kuba yali Minister wa Internal Affairs bamutute mu ministry endala. Kati Internal Affairs Ministry yegenda maaso n'okulondoola oba yebeeranga kalabaalaba ow'ebitongole by'okwerinda security organization na biki. Kakati Kayindo Tafiire yagenda ku mukutugo gwa X n'ateekayo ebigambo ebigamba ebirabula Minister Ephraim Kamuntu yali amuddidde mu bigere. Okiwulidde nga Ssennyonyi akyogerako. Ebigambo bye yali ayogerako bye by'okubeera nti waliwo abamu ku baduumizi mu bitongole by'okwerinda abakola ebikolwa ebimenya amateeka agali domestic n'ago agali international. Era ebikolwa ebyo nga bwe tuzze nga tubikunnyonnyola. Kakati Kayindo Tafiire ye mu bigambo bye azenga alabula nti bannange mulekerawo okuttira abantu obwereere, okukwatira abantu obwereere ng'alinga asindika sigino. Kyokka wali mu tweet gye yateekayo n'abanga akikubawo abatta abantu ku bwereere oba abakwata abantu bali mu security organizations. Bigambo bya Kayindo Tafiire. Namwe abaana akakunda abikwerinda mulekera okukwatira abantu obwereere. N'abagamba mwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze na wiiki bbiri naye omusango teguliwo, wakwata waaki? Kubanga bandikutte ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bano banuupu oba nuupu ali mu mateeka. Nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteeka okubaawo. Oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawe ebbeetu yaabwe bagende mu nuupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanuupu tebamanyi kye bakola tebabawa kalulu. Naye tobakwata lwakubanga banuupu. Kati simanyi oba ne General Kayindo Tafiire
oba naye essaawa yonna anaagenda mu maaso n'okuba ng'akwatibwa. Naye ng'ebigambo bya General Moses Kainerugaba byakoleddwa era nga ye yategeezezza nti enteekateeka zitandise ez'okugenda mu maaso n'okuba nga bakwata nga balonda leader of opposition owaabwe agenda okugenda mu maaso n'okuba nga abawuliriza era anaagendera ku biragiro byabwe era ng'ava mu kisinde ekya PLU era ngenda kusomera ekiwandiiko awo ogenda genda maaso n'okuba nga otegeera. Wabula bino byonna ng'olutalo lwavudde ku nsonga za Erias Lukwago. General Moses Kainerugaba oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ebigambo bingi era wano yagenze mu maaso n'agattanako yagambye bw'ati Lukwago committed the ultimate crime accusing me of violating human rights when I am the biggest defender of human rights in Uganda. Lukwago gumu ku misango gye yakola misango gy'amaanyi nnyo omuli ogw'okwagala okunteekako mbunninnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate nze nkyasinza okulwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. General Moses Kainerugaba nga bw'agamba when I was fighting Joseph Kony in northern Uganda he was doing nothing apart from impregnating women in Kampala. Nti nze General Moses Kainerugaba bwe nali ngenda mu maaso n'okulwana Joseph Kony mu mambuka ga Uganda, Erias Lukwago yali agenda mu maaso n'akuwakisa bakazi mu kibuga Kampala. Byabadde bigambo bya General Mugisha Muntu. Then oluvannyuma we yavuddeyo n'ategeeza nti ffe tutandise ku nteekateeka ez'okulonda leader of opposition ewaffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye wano n'abiyingiramu era naye n'alabula. Yagambye towards the end of every dictatorship pretense is lost, the mask of off and the regime is laid barefoot, it falls. Maaso ku lutimbe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ng'alabula ategeeza General Moses Kainerugaba ti gavumenti zonna bwe ziba zigwa waliwo ebigambo ebibetera okubaawo ebifaanagana era n'alunzika ng'abagambye muteeke amaaso gammwe ku lutimbe essaawa yonna munaagenda maaso n'okuba nga muwulira munaatera okugenda maaso n'okuba nga muwulira kiki ekiyinza okuba nga kyolekedde abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati General Moses Kainerugaba okuvaayo n'ategeeza nti batandise ku nteekateeka ez'okulonda leader of opposition ewaabwe ayinza kuba omu ku bano wammanga. Jjukira nakugambye toweerabira nti mu paalamenti waliyo ababaka ba paalamenti bangi nga bo balinze essaawa eyo bawanike buwanisi mukono. Waliyo ababaka ba paalamenti bangi nga bo tobajja kubabuulira oba kino kituufu oba si kituufu. Naye ate ng'okulonda leader of opposition ava mu kibiina ekirala wajja kwetaagawo okukyusa ssemateeka. Ngenda kukusomera amateeka ago. Wabula wulira PLU terina ababaka mu paalamenti nti kibiina kya byabufuzi. Wabula waliyo aba NRM abali PLU liiningi be bano wammanga. Honorable Fadil Twaha mubaka mu paalamenti akiikirira Tingei County era nga wetwogera yalondebwanga secretary general w'ekibiina kya PLU aliko PO 012. David Kabanda akiikirira Kasambya yabadde secretary general wabula baamugyewo ali ye 005 PO 005. Kuliko Honorable Michael Mawanda owa MP Igara County ye PO 007 era nga ye director owa mobilization mu kibiina kino baye Ssaabakunzi. Kuliko Honorable Lilian Abel mubaka akiikirira district y'Ekitigumu ono naye member wa PLU Central Committee era ye 008 ate ngono minister. Kuliko Frank Tumwebaze mubaka mu parliament akiikirira Kibaale East era nga ye minister wa agriculture mukadde kano naye mu PLU mwali era nga aliko PO 013. Kuliko Honorable Haruna Kasolo oyo mumumanyi bulungi mubaka akiikirira Kyotera minister era nga naye mu PLU aliko PO 014. Kuliko Honorable Dr. General Luther Achenge ono yabadde minister w'ensonga z'ebyobulamu nga kati yakyusiddwa mubaka akiikirira abantu ba Lira City ng'omubaka omukyala mu PLU ali omu ku bakulembeze era nga aliko PO 015. Kuliko Honorable Jackson Atima mubaka akiikirira Arua Central Division ono mu PLU aliko PO 017. Kuliko Honorable Jacob Oboth ono ye speaker wa parliament akiikirira West Budama ate nga yabadde minister owa defense kati wetwogerera yakubiriza parliament. Jukira ne mu kufuuka speaker wa parliament General Moses Kainerugaba yabadde influential nnyo era mujjukire olutalo lwanita amongo nga lutandiikiriza General Moses Kainerugaba yavaayo n'ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Jacob Oboth era General Moses Kainerugaba y'omu ku baasooka okupiininga oba okupostinga erinnya lya Jacob Oboth then bano ba David Kabanda n'abalala ne batandika okugenda maaso n'okuba nga bali jjajjatta era waayitambale Jacob Oboth n'agenda maaso n'okuba nga alondebwa nga speaker wa parliament. Kakati omukulu akugambye tusobola okukola ekisoboka okulaba nga etteeka likyuka leader of opposition alondebwe
kwegamba alondebwe nga bwe baagala. Kati ate nga bwe baagala leader of opposition ave mu kibiina kya PLU. Kati bano benkusomedde muku babaka abali mu parliament nga ba PLU nga ne speaker owa parliament kubanga Jacob Oboth batugamba strongly aligned with the PLU and publicly endorsed by General Moses Kainerugaba as the movement's preferred candidate for speaker of parliament. General Moses Kainerugaba nga yakulembera ekisinde kino ye yasinga okwendosinga oba ye yasooka okwendosinga omukulu ono amanyiddwa nga Jacob Oboth ye speaker wa parliament. Kyokka speaker yakwasaganya bino ebyokukyusa ssemateeka okulaba nga leader of opposition agenda maaso n'okubanga bulondebwa mu parliament ng'oba oliawo bwe bandiyagadde. Kyokka ekibiina ekyamwendosinga bakugambye baagala okujjawo Joel Ssennyonyi balonde leader of opposition owaabwe, era buli muntu yagezezaako okubanga achallenginga. Omukulu yabuuzizza David Kabanda kiki kye mwagala kukakasa nti kino tukisobola, era ebigambo bye yabyogedde kakati nno nenkutwala butereevu ku nsonga lwaki bino bigenda maaso n'okubanga bibaawo. Nga sinaba kubanga ngenda wala njagala nsooke nkusomere ekiwandiiko kino ogende maaso n'okubanga ate okitegeera bulungi nnyo kubanga bakugamba waliwo etteeka erigenda maaso n'okubanga lifuga bino. Enteekateeka eno bweba yakubaawo obanga si yakuba. Joel Ssennyonyi akimanyi bulungi nnyo era ye yamugambye dda nti nze siri omu ku abo abatiisibwa nga bwogenda maaso n'okubanga obiwulira. Wabula mu kiwandiiko wano batugamba nti enteekateeka zigenze mu maaso n'okubanga zitandika. Kyenjagala okubanga nkugirawo otegere enteekateeka zitandise zitya. Jukira nkugambye oli wa PLU, speaker wa parliament agambibwa okuba nti wa PLU, kakati enteekateeka ezoogerwako bano bo bazitandise batya. Wulira mu kiwandiiko we batugamba nti process to kick Ssennyonyi out of office as leader of opposition has begun. Process etandise ey'okujja Joel Ssennyonyi mu office ya leader of opposition era ku biragiro bya General Moses Kainerugaba balonde leader of opposition owaabwe etandise etya. Wulira wano mu kiwandiiko. Njagala kutwala mpola tutegeere process eno bagitandise batya. Batugamba the Chief of Defence Forces and the Senior Presidential Advisor on Special Operations, General Moses Kainerugaba, has said the process to appoint a new leader of opposition in Parliament has begun. Nti General Moses Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza nga bwe nkusomedde tweet eri gye yatadde ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti kaakati tutandise enteekateeka ez'okukyusa leader of opposition tubeere nga tuteekayo waffe. The latest statement follows a series of posts in which the CDF vowed to remove Joel Ssennyonyi from the position and replace him with a leader backed by the Patriotic League of Uganda. Nga bwe bakikola ku speaker nti baafuna speaker wa parliament be baamubakinga ba PLU, era yali endorsement ya General Moses Kainerugaba ndowooza kati mu bufunze ne Museveni n'agoberera. Kakati wano kigambibwa nti batandise ku nteekateeka ez'okukyusa leader of opposition bateekeyo oyo anaagenda maaso n'okubanga agondera ebiragiro obanga anaawuliriza aba PLU kye baagala. Kyokka teweerabira speaker wa parliament nkunnyonnyodde ebimutambulirako. Earlier, General Moses Kainerugaba said he wanted a new leader of opposition and instructed the PLU to study ways to remove Ssennyonyi from office. Nti gye buvuddeko General Moses Kainerugaba yategeeza nga bw'alina enteekateeka era nga bw'ayagala okuteekawo embeera y'okulaba nga ajja Joel Ssennyonyi mu office, era n'ategeeza aba PLU, era mujjukira tweet eyo nagikuwa, yategeeza David Kabanda nti ssebo tandika okwetegereza butya bw'osobola okujja Joel Ssennyonyi mu office ya leader of opposition. Nga kitegeeza David Kabanda ye yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulaba butya ensonga eno bwegenda okubanga etandika, bagenda kitandika batya, bwe kiba kyetaagisa kukyusa ssemateeka lyebbago liri Honorable Lumu Richard lye yali aleese, kati essaawa yonna wandyekanga nga likomyewo. I want a new leader of opposition in parliament and I will get him. He will be endorsed by me. General Moses Kainerugaba yabiwandiika nti njagala leader of opposition omupya mu parliament nga si Joel Ssennyonyi, era n'ategeeza nteekwa okumufuna. Ate oyo leader of opposition omupya ajja kubeera endorsed by me. Kati wulira akabadi kijja kuba kitegeeza mu parliament ya Uganda General Muhoozi speaker ye yamulonda. Speaker baalonze bonna, kitegeeza General Muhoozi era yabalonze. Kati ate ne leader of opposition akulira oludda oluvuganya kijja kuba kitegeeza yamulonda, alina okuba nga yakkiriza oyo amuvuganye. Kugamba agenda omuvuganya yalina omwerondera. Kasambya County MP David Kabanda, who serves as Secretary General of PLU, responded by pleading to carry out the task. Nga bwe nkugambye tiwali ababaka bo nga bamalirivu okukola kyonna ekisoboka. Wano batulaga
omubaka akiikira Kasambi amanyiddwa nga David Kabanda ye yategeezesa nti afande ndi mwetegefu era kino ngenda kukikola awatali yadde okulindiriza. Yamugambye count it done sir, 2 weeks are enough. Okitegedde David Kabanda yagambye nti kibale nti kiwedde weeks 2 ntono nnyo zimala bumaze okubeera nga kino kijja kuba kiwedde. General Muhoozi Kainerugaba later announced that David Kabanda has been authorized to lead that what he described as an operation in parliament to secure a new leader of opposition. General Muhoozi Kainerugaba mbu yavuddeyo n'agenda maaso n'okutegeeza David Kabanda amuwadde omulimu ogw'okugenda maaso n'okuba nga akulemberamu olutalo oba ekikwekweto eky'okukyusa oba okulonda leader of opposition omupya. Era yagamba kino kiteekwa okugenda maaso n'okuba nga kikolebwa. Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okuba nga obuvunaanyizibwa abusindika eri omukulu amanyiddwa nga David Kabanda. Wabula nga bwe nakugambye nti bano boolekedde akaseera akakazigizigi kubanga amateeka galina kye googera ku nsonga eno si bya kugwira bugwizi. Parliament erina amateeka kwetambuliza, waliyo kye bayita rules of procedures, waliyo n'ebirala constitution y'eggwanga erya Uganda na biki bigenda maaso n'okubanga bibalibwa. Kati ng'oggyeko David Kabanda okubeera nti ye yakkiriza okukola omulimu, waliwo olusozi gambalagala lwayolekedde newankubadde nga nkugambye nti mu Parliament eyo ababaka bangi gye bali naddala ab'ekibiina kya NRM ate nga nkusomedde abamu ku bo nga ba NRM naye nga batugamba simanya Piero Yuliningi. Kati nga kigambibwa nti bano bo bamalirivu okukola ekyo ekinaaba kiteekeddwa, batugambye Piero you faces legal wall in bid to oust opposition leader Joel Ssennyonyi. Nti aba Piero yo mu Parliament boolekedde olusozi gambalagala olw'okugenda maaso n'okuba nga bajja Joel Ssennyonyi mu Parliament, mu office ey'obwa leader of opposition. Olusozi lunene nnyo, tetumanyi butya bagenda maaso n'okuba nga balwewala. Wulira etteeka we ligamba. Okusinziira ku mukutu official website eya Parliament Watch batugamba nti the Patriotic League of Uganda PLU led by General Muhoozi Kainerugaba may marshal political influence, rally members of parliament and mount a public campaign against leader of opposition Joel Ssennyonyi. Yet under Uganda's current constitutional and statutory framework, none of these efforts can legally remove him from office. Nti ekisinde guno omukutu baguyita Parliament Watch gugenda maaso n'okutunnyonnyola ekisinde ekya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba kisobola okugenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanya bayita political influence, basobola okugenda maaso n'okuba nga balaalinga oba nga bakunga abaka ba Parliament, basobola okugenda maaso n'okuba nga bakunga bannayuganda okukyawa oba against leader of opposition aliko Joel Ssennyonyi. Era basobola okugenda maaso n'okuba nga ekyo bakikola. Wabula bano batugamba nti naye wansi bw'amateeka g'eggwanga erya Uganda, amateeka agafuga eggwanga erya Uganda naddala mu Parliament eyo, tewaliiwo tteeka likkiriza kino kugenda maaso n'okuba nga kiba. Bwe kiba kyakuba kitegeeza etteeka lyetaaga kumala kukyusibwa. Unlike the speaker, the deputy speaker, cabinet ministers or elected parliamentary commissioners, the leader of opposition is not elected by the entire house. Consequently, Parliament has no constitutional or statutory mechanism to censure, impeach, or vote the office holder out through a parliamentary resolution. Nti ng'oggyeko speaker wa Parliament n'omumyuka we, ng'oggyeko ba ministers, cabinet minister ne state ministers, ng'oggyeko ba commissioner aba Parliament baliyo nakugamba ba backbench commissioners abana n'abalala. Parliament terina kwegamba terina kibayita constitutional or statutory mechanism, terina nkola yonna eba eri mu mateeka oba eriwa gyeyinza kuyitamu kwempiikinga, kusenshalinga oba kulonda leader of opposition mbu afulume office. Wenjogerera wano Ssennyonyi tasobola kugibwawo kebere Parliament nga commission yetudde, tebasobola kumugjawo, tebasobola kumwimpiikinga, terisobola kuleeta eri etteeka. Jjukira basobola okwimpiikinga ate abantu okubejja mu office ne speaker yennyini basobola okumwimpiikinga, naye ate leader of opposition etteeka teririiwo erirambika oba eriraga kyono basobola okumugjawo oba basobola okumwimpiikinga oba basobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo. Njagala okutegeeza etteeka teririiwo. Kakati bano balina kusooka kuliteekawo oba kukyusa eri erikugira okusobola okugenda maaso n'okuba nga bakikola. The legal reality presents the first and perhaps the biggest obstacle to a campaign launched on Friday after General Muhoozi Kainerugaba's publicly called for Ssennyonyi's removal. Nti waliwo etteeka oba amateeka agenda maaso n'okuba nga
gafuuka omuziziko ogukyasinza okuba omunene era nga amateeka ge gakyasinza okuba omuziziko eri abakulu bano n'ekigambo kye bagenze maaso n'okuba nga batandika ku lunaku olwokutaano. Newankubadde nga David Kabanda yavuddeyo n'aweera nkolokooto nti ye ajja kugenda maaso n'okukisobola era agamba nti mu wiikisi 2 kino kijja kuba nga kimaze okuba. Bino kigambibwa okuba kino ye arrogance eyogerwako nti bano baleka bateekateeka okukyusa ssemateeka ow'eggwanga erya Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Article 82A of the Constitution of the Republic of Uganda introduced by the Constitution Amendment Act 2005 formally establishes the office of the Leader of Opposition. Akawairo oba article y'ekinana mu 2 mu ssemateeka y'eggwanga erya Uganda naddala oyo yakyusibwa nga bwe byakyusibwa mu 2.5 office ya Leader of Opposition yaweebwa era yateekebwawo eri formally established wansi w'etteeka eryo nga kizibu nnyo mu kadde kano okugijjawo okujjako ng'okoze amendment C. Its operational framework is provided under the Administration of Parliament Amendment Act 2006, which vests the power to appoint the Leader of Opposition exclusively in the opposition political party with the largest numerical strength in Parliament. Leader of Opposition omuntu alina omulonda kyekibiina ky'ebyobufuzi ekibeera ku ludda oluvuganya era ekiba kisinga ababaka abangi mu Parliament nga mu kadde kano kyekibiina ekya National Unity Platform akikulembera ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era yateekeddwa okukola ekyo. Yateekeddwa okulonda oba okujja Joel Ssennyonyi nga ne Parliament yennyini tesobola kati kumugjayo ng'okujjako ekibiina kya National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu akikulembera nga be basazeewo nti kakati katumugjeyo ye n'omuhozi Kainerugaba. Simanyi David Kabanda yamusuubizza ki naye nga wano etteeka litulaga nti luno lwe lusozi gambalagala lwe bagenda mu maaso n'okuba nga boolekera era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba nga si yakikoze simanyi oba etteeka banaalikyusa Joel Ssennyonyi bw'ati abeere ng'ava mu office nga Leader of Opposition abakulu mu PLU balonde omuntu owaabwe. Bino nno bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa wakati mu kulabulwa abamu ku bantu ab'enjawulo bazze balabulwa ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba era ng'ebigambo bino bazze babyogera nga bagamba nti omukulu ono movement ze zaakola zandiba ng'essaawa yonna zijja kufuuka ate ekizibu eri eggwanga. Kaihura kye yali akoze kyali smarter than ono kyakoze. Kyali smarter than ekyamukoze. Waye Kaihura ina crime preventers. Kati ye Muhoozi akutte National Army agiyita personal army. Kati yagenda kundagira ngenda okola ki? Genda ku front line. Wagenda kumbuza ntisabe mu office. Talina yadde bwe katika kendi concerned naye mulabo bulabi. Jali akola mirimu gye. Run the army properly. If you mess up, you're going to answer for it. Nituyinza kunanti ntwala order for what? Order zijja jangu ogenda kukola kino nekino kale agenda kundagira kola consultant fee experience yenna zimjumuga nti wantokola bwe. And I would like to call upon the colleagues who are in government. Really, these are not partisan issues. These are national issues. These are issues of building a culture. Because I keep saying this, let me repeat it. Today you are in power, tomorrow you are not. Then what happens? What do you desire to see happen when you're out of power? Because that will happen down the road. As day follows night. Change is a constant. It's an immutable law of nature. It's an immutable law spiritually. So we would like really to urge those who are on the side of government. Whatever has veiled your minds or veiled your faces to some of these realities, rethink. We want sanity in this country. So tomorrow when you're out of government, the culture that you'd have established is the very culture that would be even influence those who would be in power. Anybody who is going to be arrested for whatever reason, that they are someone. They are taken to court and the due process of the law is followed. Not to do that is being short-sighted, and I think it has almost reached the levels of insanity. General Mugisha Muntu
n'abamu ku bantu ab'enjawulo naddala ababaddeko mu magye bazze nga bakola okulabula ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba era babadde nga boogera ebigambo eby'enjawulo ebigezaako okubuulirira oba oliawo n'okulabula wabula ng'ebigambo ebyo birabika nga tebiwulirwa ate ng'ebiseera ebisinga ababyogera bawunzika nabo balabuddwa. Kati ku nsonga ya Joel Ssennyonyi oba Joel Ssennyonyi ensonga gye yabadde ayogerako eyaviiriddeko bino ogenda maaso n'okuba nga bitandika y'ensonga y'emu General Gregory Mugisha Muntu gye yagenze maaso n'okuba nga naye ayogerako n'alabula abamu ku bakungu abali mu bifo ebyenjawulo mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda era n'alabula okusingira ddala General Muhoozi Kainerugaba ebigambo byagenda maaso n'okuba nga atwitinga ebigambo bya General Mugisha Muntu ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa era nga y'omu ku bannamagye abagambibwa okuba nti si basanyufu yadde eddakiika n'emu si bamativu n'engeri omukulu yagenda maaso n'okuba nga akwasaganyaamu ebintu bye yagenda maaso n'okuba nga atwitingamu n'ebintu ebirala bigenda maaso n'okuba nga byogerebwa kyokka nga si yasoose ate era si yakyasembyeyo. Mujjukira omugenzi General Kasirye Gwanga nga bwe nkuwadde akatambi kali yali ayogera ku David Muhoozi wabula ate wano njagala ogenda maaso n'okukulaga abantu bangi bamanyi era ebigambo bizze byogerebwa nti ne ranks ez'enjawulo ezigenze maaso n'okuba nga zirinnyisibwa General Muhoozi Kainerugaba bangi tebabadde nga bamativu nga ne Kasirye Gwanga mwennyini bwe yatuuka okufa nga ne ranka kwe bamutadde mbu yamala kuyomba n'okufuna obwa brigade yamala kuyomba n'alaga bye yayitamu okulwana ngeri gye yayambamu n'agamba be bakozizza abasinga babakoze eki bamusinza ne ranka lwe baagimuwa nga first son General Muhoozi yalina okumwambaza yagaana bikimayo nagaa sikubira mwana saluti metuzadde wano juzi era yagikima luvannyuma nga kima ku mukama we General Museveni naye nga mutabani si yakoze eki yalimu okunyoma yali yeemanyi nga bw'aba n'emmundu amanya nti ono ye Katonda wange tolina kyokola ki nga yeesiga emmundu yeesiga embwaza ate nga ntraining otuuka ewa Kasirye Gwanga embwa naye kucekinga okuva ku ngatto paka waggulu era tejja kuluma n'oyingira nga bw'atambula bw'ati n'agireka mu nju amanya mu mmotoka emabega alekedde emisa liggule kwata ku mmotoka ye tojja kukyaga. Kati ku bigambo ebyo kwe tugenda okugatta ebigambo bya Major General Mugisha Muntu kubanga naye yali muduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Uganda era nga okulabula kuno oba ebigambo bino yabyogedde oluvannyuma lw'ebyabadde bikoleddwa ku Erias Lukwago. Jukira Mugisha Muntu ono wa kibiina kya ANT newankubadde nga naye yali munnamagye wabula nga naye munnabyabufuzi omukadde kana akulembera ekibiina kya Alliance for National Transformation. Kati ebibiina bino byadde byegasse era nga n'ekibiina kya National Unity Platform kyabaddewo ne bagenda maaso n'okuvumirira ebikolobero oba n'ebikolwa General Muhoozi Kainerugaba byagenze maaso n'okuba nga akola ku Erias Lukwago era Mugisha Muntu bw'ati bwe yategeezezza ng'alabula bonna abagenda maaso n'okuba nga babeerawo nga bino bikolebwa. Wuliriza. Police is the legitimate arm of law enforcement. One, initially you can summon a person. I don't think any of us, when they are summoned to go to where the CID headquarters is or wherever they summon, that any of us will say no. I would like to believe, for example, like if Honorable Lord Mayor Erias Lukwago had been given a summons, that he wouldn't have gone to Chiburi or wherever he would have been summoned. And if there was to be an arrest be done. And then the due process of the law to be followed. That's what needs to be done. And I'd like to call upon the colleagues who are in the government. Really, these are not partisan issues. These are national issues. These are issues of building a culture. Because I keep saying this, let me repeat it. Today you are in power, tomorrow you are not. Then what happens? What do you desire to see happen when you're out of power? Because that will happen down the road. As day follows life, change is a constant. It's an immutable law of nature. It's an immutable law spiritually. So we would like to urge those who are on the side of government. Whatever has veiled your minds or veiled your faces to some of these realities, rethink. We want sanity in this country. So tomorrow when you're out of government, the culture that we have established is the very culture that would be
even influence those who've been power. Anybody who's going to be arrested for whatever reason, then they are summoned. They are taken to court, and the due process of the law is followed. Not to do that is being short-sighted, and I think it has almost reached the levels of insanity, the way I look at things, the way they happen. Because if you've already used wrong methods, you've used the army to arrest, then why humiliate the person? Why? Why would you have to humiliate another person? Would you want to be humiliated in the event that you're out of power, which will happen down the road? That's one thing we should know. At least those of us who participate in the fight, we've already know that leaders come, leaders go, governments come, governments go. That's one aspect. Second aspect, as I conclude, countries be stable, long-term, need to be built on institutions. Not any of us as individuals. We're human beings. Today you're alive, tomorrow you're not there. None of us is going to be forever. So the stability of the country needs to build on institutions. So one thing I'd like to raise here, and I really hope that Honorable Amalo Mbabazi, I also see the Minister, the Cabinet Minister, Honorable Kasolo, put these issues within the internal institutions of the NRM, the SEC, or whatever other decision-making organs that you do have. You see, the army needs to be unionized. The country also needs to be protected. We've always tried the best to ensure that the army remains separate. That while it has levels of political consciousness in the officer corps and in the men, that it should not be partisan. Two, there is a law in our nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.